mpuliriza nnyo n'olunaku olwaleero. Leero nzize ne ambassador wa Firebase, musajja wange mwagala nnyo, talina tabu yonna, tubeera wano netwogerako eri ensi. Omanyi abantu abamu mugenda mugamba ambassador tomuzza nedda. Buli muntu ku mukutu guno aweebwa omukisa okwogera. Naawe ali eyo agamba nti tozza ono, jangu nkuweemu akatayimu owulire kwezi. Omanyi bw'ombeera ewala oyinza okulooza ndi mwangu, naye bw'ombeera okumpi lw'otegeera nti omusajja gw'osemberedde tereza nanyumye nnyo kusinga ng'onyumye amasuuti ga bbeeyi, naye omwana oyo yakuwayaliza. Oyo omwana wa Nuupu naye ayina ettima gy'oli. Oyo omwana ayina ettima, kaakati olaba n'okuwayalinga obuwayalinzi ate nina amasannyalaze. Oyo omusajja oyo nina amasannyalaze ankutteko ansanze ne gamukuba. Bannayuganda mugamba ki abali mweri w'eggwanga n'abali e Uganda? Baganda babantu ambassador wa Firebase nateeti. Okay. Nga tutunaba kugenda butereevu program tulinawo aba Gipol Curtain Road Fixers. Bano nno bateeka kateni mu mayumba gonna aga buli ngeri. Abakulu bano bateeka kateni mu nnyumba eza bulijjo, bateeka kateni mu nnyumba zaffe zino eza guest house. Ne bw'oba ng'olina ennyumba ya kisenge kimu bagikuteramu kateni n'enyuma. Omwana muwala najja n'akukyalirako n'aga nti wow, nagenzeeko ewa mmozi nasanze ennyumba yonna bagiteekamu kateni ziziri ez'akabi. Kale nno mugende eyo babakoleko omulimu. Kaakati bano bagambye nti nno ennyumba tefuuka nnyumba okujja ng'omaze okuteeka mu katenizi. Kyoba okola bakubireko ku ssimu bakutere mu kateni eza ddala nooti 755 1 6 5 nooti 755 1 6 5 abo be ba Gipol Curtain Road Fixers. Kakati ate tuyinawo Sheikh Mukiibi, omusomi wa dduwa. Oyo nno tasoma dduwa aleruka. Bw'oba ng'olina ekizibu, olina ebikutawaanya, baluwa zigaanye, oyagala genda bweru bigaanye, oli bweru empapula zeeremye, sente tozifuna, genda akubira ekitabo naawe ojja kusiima. Kakati Sheikh Mukiibi ono agambye nti nno asangibwa Mukono. Mugende ye Mukono mujja mufuna, ajja kubakolako bulungi nnyo. Ali ku ssimu nooti 752 71 nooti 883 nooti 752 71 nooti 883. ye Sheikh Mukiibi omulombi w'edduwa. Takulombera dduwa wabula aleruka bulerusi. Gendayo akulombera edduwa, ebintu byonna bijja kutambula bulungi. Kale nno ambassador wa Firebase muleese amawulire gagamba nti nno olunaku lwabadde lwakusatu muganda waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'eggwanga lino nze tojja kumpisa president president yafunye obuzibu. Kati gwe kyogera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye ekizibu bambi n'afuna ebbwa ku kugulu eritannaba kumanyika ku kiki kye kyavudde, naye ono ye yamubaddeko ku kitaana. Era Kyagulanyi ajja kukulamira bingi okimanyi tajja kukulamira bingi. Lwaki gwe bwe wamugeze nga anaatera si kulwa nga akutuka nga toliiwo omubeera kumpi, si kulwa nga agamba nti Firebase ekyewanula biiki tebakweko sokoleke oli taata wange. Nze ntandise okubeera naye nga nina emyaka 13 nga ye taata wange. Kati ekimuguddeko famire yonna sina gye simanyi. Nze kati okufuna amawulire ga Kyagulanyi nabadde sirina ssimu yange, nalina mwenjiresi nasanzeko missed call 10 bakuba babuuza. Kati ekyavuddemu kyali nenkwata essimu nankwaga Bobi Wine bamukubye amasasi nga tega gwe baali bakubye sifunanga. Omanyi bagamba omuntu amagulu gamufambye, amagulu ganfambye okuyitamu entuyo nezikola ki nezikutuuka. Sirabanga musajja muvubuka nga nze ayitamu entuyo zonna n'entuyana nti kati natuuyanye n'empale z'omunda zonna nezituuyana nga ntuyana. Kiri muganda wange, waliwo omuntu gw'oba oyagala obulamu bwo bwonna lwa Kyagulanyi. Kati
neteekako data mangu awo olusawa mmeka 12 ezekawungeezi negambye bano abanjagadde simu ziro 10 mmeka nga kirero kibampa kale yankubidde ate yabadde we Masaka ambasada tewankubye amasasi neŋŋamba kiki kino oba bali mu kwongezesa muganda wange kati kyabuddemu wabaddewo kyali wange awo nalaba nga bamukubidde nempunga naŋŋamba basada okukaka nawonza okutukira wano genda ensambi ng'olwo bamaze omugjayo n'ebulindo agenze ensambya mu ddwaliro naŋŋamba ndabyeko ne ku mawulire wano tuuka ogende wa ejyatereera ese wange nga oluliwako obuyaana nataddeko nakakufulu kamu ngaminya kuteekako bbiri otera kuteekako bbiri ate eyo wabweru bikufulu nga 3 nga ffe baserebu otera kufulu 3 baleme kubba bamanyi nti mulimu naninya booda nga nsanga wali ensambya ng'abantu bangi abantu banaye abantu Bobby bamwagala kiki abantu bagabye amazima nafunye plus ez'abali mu America abali London nga bandaba nenga banna abantu baagala Bobby kakati otuuka ensambya bakuviira wali tosooka mulaba bakyamujjanjaba ali mu intensive care mpunga naye nga nze kyenfa nsooke mulabeko kati olwo bakukkiriza oyingidde nga sinnaba ekyabudde waliwo kojja bamutasse mukasa kuba famire ya Bobby yonna emmanyi teri Bobby waba akuyita kojja nange ema nkuyitaani ojja kuba tulinga abafamire nga ntuuka nga gunzikaawo nga siwulira bulungi simanyi alyatya buli avaayo alyatya neŋŋamba abantu bagamba ambasada kiki ng'olinganga nembaga gosoloterera nga taata waali wali ng'owulira ekyavuddemu awo nga tugenda eri kati nga mba neetalaatala bwenti nga ndaba omusajja okusirikale kino muzze mujjako ki bazita batyawo amangu ago tuli mu kasenge omuntu akyali muyinga bamujja ngambuuza nsangawo ku mulyango mu kasenge gye baali bamutadde wali newakkirizibwa nsangawo ku mulyango nga sibategeera buuza baani abakulu sikubanga Bobby yali naye mukola ki mumanyi ngambuuza baali bano ngenda okulaba omu ng'agenda akuba musajja yabadde omusirikale nga boogera ngamba ate nga ndaba yali wali yawawooda abakola ki abayingira nga ngambirawo edi guno omulyango kati tayimu eno wooda security enjiwange edi naŋŋamba beeraolwambi yaku mulyango oguyingira ensambya neŋŋamba okuva wano nga nvawo wange ku makya oba nga nvawo Bobby Park nga mbeerawo ku abaserikale bakukkiriza n'owamba omulyango ng'okukkirizibwa n'omusawo okugenda nga nsooka kulingiza naye baleme mukuba butwa owambye security eyingira mu kasenge mu ddwali awo ensambya olinawo obuuse wabadde tonayingira geeti ne bakukkiriza n'oyingira nenyingira kati n'ogenda butereevu mu kasenge eri gyebadde mujjanja nakwera wali tebakkirizaayo ng'osooka kubeera bwe ne natuuse ku mulyango abali awo nga sibategeera neŋŋamba waliwo Doni Salifu abeera ne Bobby muyambi we naŋŋamba nemugaa Doni Salifu bano sibategeera neŋŋamba Edi Mutosi bano sikola ki sibategeera nze ekisooka kakati wagambye nti Edi Muto bwe bamugambye Edi Muto yadduse batugambye nti yadduse mu ddwaliro bannange muleke talina we yadduse muleke okuvoola abantu muvoole bantu obadde okyanyumiza talina Edi we yaddukidde Edi nga ngamba ambasada gubyo beesiga beerawo awo nga mbeerawo navuddewo mpeera saawa ezi 4 ez'okumakya n'okweyamba teweyamba nga nsobola okuvaawo gwogenda okweyamba bwe bayingira omanyi otulo tuteera netukwata baasika naye nagiridde eddala akatebe nengateeka ku lyango ogulira ati gwe ne wojja okuggulawo osooka kunsikayo era mba nkola ki mpulira eyo gye bayita security kati okweyamba wakukoze oti nga nsobola okweyamba gali amaanyi nabadde waguddemu ekidumusi ate ekyalimu ekidumusi nga osobola okulya nga space zikubye tewakombye ku kantu wadde otuzi saabaddewo wadde komba kazi n'okuvaawo nno ku makya luleva wa Bobby Ssenyonyi yamaze omugula namugamba ambasada agende awummulemu Ssenyonyi yamugambye ambasada agende awummulemu nemugamba nedda tuleva mwita maaka nemugamba sizwa wano nga mbuze ebiriki nagamba ambasada agende awummulemu osuze wano okozeyo ki ekiro wonna bedda nzaali waawe nga taata wange akola mulimu abantu abagamba mulimu abantu ogenda n'olaba abantu enagagali mbasada Bobby Wine tokola ki tomumanyi wakamulaba nemubuuza ssebo omanyi okusoma eno kaadi yali yambaga embaga ya Bobby Wine
bweti bwe yafaanana abasinga time eyo boolaba beefula bamwaga teryadiina kandi wagiterekera ddala ngenda kugisoma kyajagaga abantu eno ye kaadi eyali emikolo gy'embaga gya Honorable Robert Kyagulanyi weggwanga togamba kakati bayita ambassador Firebase Nateete ngenda gibasomera kaadi eno mugiraba bwefaanana gikwate bulungi olabe family kino ndi wa ogiraba kati ngenda gibasomera omwaka ninduza omwaka tebakuteeka gire embaga we bagamba nti nno ab'enju ya Dr. YW Sentamu omugenzi Margaret Nalunkuuma ab'Ekanoni Gomba wamu n'ab'ennyumba ya Gaston Kagaaju ne Dr. Joy Kagaaju bayita n'essanyu lingi nnyo ambassador Firebase Nateete okubaawo ng'abaana baabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine ne Barbara Itungo bagattibwa mu bufumbo obutukuvu ku Lutikko e Lubaga ng'ennaku z'omwezi 27 gw'omunaana omwaka 2011 ku ssaawa 4 oluvannyuma basembeza abagenyi baabwe ku Serena Hotel Victoria Hall ku ssaawa 11 okubeerawo ku ssebo kuluweesa abantu ekitiibwa. Iyo myaka 10 osobola okubeera n'abantu emyaka 15 nga time eno okyalinawo omuntu emyaka 10 nibambi omanyi okukuuma omukwano nze nkuuma omukwano gwa ddala yiino abamu bayinza okugamba kikigaagana amannyo ngisomye ssebo kati ebintu bino kati ndi wa family bo nga bagamba nti wakalaba Bobi Wine nga oli agamba ayo omusajja alina olutikiyo sinoonya kaadi si munabufuzi sinoonya kaadi oli muzeeyi wange nemba nfudde tayimu yasooka okukola enteekateeka yasooka enteekateeka okukola enteeka ez'okukola ki ez'okunziika oli taata wange okitegedde kakati bantu bameka bewalabye nga bajja Kasavye tekeweesiimuuza nga Katambala ate munnange twakoppa jjajja wamwe omusajja alina ebintu byakola oba oyingira olina okukyusaamu embeera gwe nalabye abantu wali besera bana Bobi abantu bamwagala nalabye nabufuzi naye bagamba nti Bobi kintu yapanze kipange naye gwe sooka weebuuza olina kamera ewo oba toyina ati mu bwongo bwammwe bwebojeje emyaka gyammwe ababadde abaludde mu byobufuzi mumanyi mwe basiniya buli kimu ekiguddewo gwe tewalabye kamera tewalabye nga bakuba abantu nesalabye essasi walabye eki kati gwe sooka weebuuze akantu ako kali weba tiyagaasi esobola okukuba n'ekwabya okugulu oba yatomedde ekintu kyonna ati naawe olanga nawe omwogezi wa poliisi akatambi kenalabye kati enjala okugamba kwezi Bobi se yakuviirako kuviira ekasande wafuna obululu akakaaga obululu 13 nafuna 13 mu lukaaga osooka nga n'olaba omuntu mu buzibu Bobi senga yafudde senga nandiyisiddwa bubi Uganda eyo senga erimu amataba wali olabyeko amataba g'omusaali ng'abantu bafa olwa Bobi Wine bayagadde bagezese alabye muntu yenna yekalakaasa ayirabayo poliisi yavuddeyo mangu n'ekikola okimanyi poliisi ekyo yakigezesaako n'erukka nga tunoonya akalulu nekwata Bobi Wine omanyi abaana b'abantu abaafa eruka nga bakutte Bobi Wine ndabanga abantu ababuuse Firebase ati kati gobanga gwomu era bwebwongo bwammwe mwoze nina abantu bendaba nga mugabuludde mu byobufuzi era nga muli bwe mutuka naye bagamba kuyita abantu 20 teri ayinza kugoberera Kyagulanyi woolabira amasannyalaze ge yatuuse e Lubaga ensambya security gonna amakubo ne bagaggala yabeera president omuki anti nga wayinza okuvaayo abantu abalala ne bamukolako obuvune ne mulooza nti gavumenti banange ebintu bino tubijjenga tubireke olungeri okwagala ebyaddala Bobi abantu bamwagala gwe n'oba g'omuto omwagala Bobi tumuleke abantu bamwagala Lubaga ensambya wonna wakyuse wati bwebedde ekiro bedda buli ayagala abantu batuuse ne tubagoba bugobi okujja okuyingira mu kasengo omulaba twakutte ekitabo sikajanja okujja okumulaba kajanja n'okwagala kaadi Bobi mu nsi muno si kaadi kati ogamba ffena ababadde twabaze njagala kaadi gwe ensonga yetegeerekeka ne waliwo abazze nga kajanja si kajanja bwagazi abantu baagala Kyagulanyi kati nze era we navusangidde olira ngamba ye gwofiira ki owakamulaba ne mugamba gwoba naakamulaba oyinza okuba gonoonya kaadi naye nze oli taata wange otegeera gwetwala nga wondaba naye ate goyayanira kaanza okuba nga muli mu bantu 10 gwe nga n'okumanya takola ki
takumanyi naye nga nze famire wabeera mukyala waakolaki amanyi oyo yembasada kakati kambuuze gwe mu kusinziira kubanga wabadde kumpi n'omulwadde era in fact gwomu kuba badde abajjanjabi kubanga bwobanga wabadde ng'oli ku mulyango okuuma oteekwa kuba nti bakubalira kubajjanjabi kiki ddala ekyatuuse ku Bobi Wine? Bobi eno eyatiya gaasi gye bakuba kasita bagikubye mu mmotoka kati bwe bagikubye mu maaso ga Bobi bwewati muno bwe muti eyo eyabya yeyayabise n'emukuba ogusi kubanga eyo gundi ekutula n'amagulu yabulabe nnyo eyakutudde eyamukubye era Mukama gwatuyambye omugulu ne gutafuuka bugi kubanga ekutula nako amagulu kati wobeera gweda ne bagikuba osobola okubeerawo ate manya abantu tebabadde magulu kaiza nalebyenje nina abantu abamu be nalabye ku mutimbagano neŋŋamba baneeka mbeereko abantu abamu oba abantu abamu tebayonga nga bakula bati bayinza okuba nga babalekera bulekezi abamu si matagandi bayinza okuba babawa matagandi kuba nina ekifuzo sijja kulemba abantu abamu leka nkusese si kujerega abantu abamu tulina abantu betulaba nga tebeetaaga nakubeera mu nsi muno nga beetaaga kufuuka oba kiki bateekeyo mu zuba gabeerenga mazike baye nga babalambula bulamuzi kalina ekiro ekikazi kye nalabye abantu abamu bannange mpasala naboogerako kubanga ensi yabakubadda babayita balono fulufiga sooka oleke gweogamba otya senga bamukubye mutwe yagambye senga bamukubye mutwe naafa bwati era we yayogera ku ttaamale naye si kigwogamba otya omuntu bamukuba omutwe kati kankugambe ondaba nze nyiza okuba nga niwe butakkanya ne firebase naye ate mbasaagala ofe banjagala obeerewo obulamu bwonna tomanyi omuntu akyuka ekintu ekyo kyamenya omutima nga naye bantu Fulufiga yagambye nti bamukuba omutwe ensenga yafudde ojerega otya omukyala woli banenze sijja balimba mu ggwanga nookwata ebintu bibiri mukazi wa Bobi ne Bobi oba sijja kulimba sisobola kugattika naawe sisobola abantu bamu tetwala nabboogera kuera ndabye interview nga simwogeranga nako naye gwe togamba singa bamukubye omutwe yavudde mu katemba gwe katemba gwe walabye gwe n'olaba omuntu n'olaba omuntu nga bamukubye ddala ng'olaba omukka weegulu gweosobola okuyimira mu tiyagaasi olaba abantu abamu bafulufiga waleke fulufiga oyo kuba bala ebintu bino mubijjeemu katemba yasooka gatta maloboozi omwana ankubidde ali kalangala tinno esanya muyambe neŋŋamba n'ekikazi kino kirabika nadda tasikale gwe nga nagwe sooka weebuuze omuntu fulufiga mu nsi muno yakyasinga omutima omubi wemba nkubuulira mugeza ku misota emisota girimu ebika waliwo gwe bayita namagoyo gwo gubeera mu sirisi waliwo ogwo gubeera yoyo gulumira emabega nemaaso efulufiga era mwekyo mukitemwega nemutuma omusota nawandagala nemutume kati kabulabe kali waliwo omusola gwe bayita enswera gubojja buki bubojja kati efulufiga yenswera mu nsi muno ye mukazi gwe naala gyatalina mukwano naabo bonnyini boolaba batembeeya obutabu bajja ku lunaku lukye ng'ate abavuma talina mukwano fulufiga ye muntu gwetwala ng'omusota oguli obutemankima omusota kale bakankugambe fulufiga oba mugezaako ki nyinza omugezanga olaba kadaama asobola okuba nga oli mukwano gwe nnyo ng'oli musajja nga takulabangako ng'ali bweru ng'alina akatijjo k'amaanyi nesente nga takulabangako naye ng'alina omukwano mungi ekadaama n'akomawo e Uganda ye n'atakujjukira oba yali ayogera naawe ebweru efulufigaomuntu bw'atambuza obusibe nga gwegwa omukwano gw'abakadaama olanga fulufiga talina muntu gwata asibye obwana ba TikTok obwo bonna abusibye nabwe bannamawulire abamu mukyano okwogera bino byenjogedde mulimu emikutu abakyano mwogera ate mwogera olaba ne bakosuku bennyini bonna yabavuma dda bonna yabayisayisaamu eggaali bangi nnyo nze yanvuma ddala ti yanvuma ekyalinga ngaekyangwe naawe omulaba kale nze fulufiga twali tugenda aliwa twali naye mu mmotoka mumanyi nnyo nga mugenda aliwa okunoonya akalulu nga tugenda okugjayo Bobi bampi naye yagendera ebiseera bye yali akyalaba amazima sooka weebuze otumye fulufiga yali tasobola kulinnya ku muliro nga si Bobi Wine kozi omuliro gwe yalina okulinnyako ogw'essigi naye nakwebaza Bobi Wine okufuna ng'asobola okulinnya ku muliro gw'emmotoka
lwa Bobi Wine avuga motoka kati avuga mpenko kati omusajja Bobi Wine kyabugagga gye bali kasooka weebuuza emyaka nga 10 full figure yatuliranga eri ku Salamalodi obwange n'obuleega bw'abakazi ne bunnika n'amayirungi full figure yali muyimbi nawe togamba nga futoleeta muyimbi waawa yakoma okuyimba oluyimba lumu ne Chance Nalubega mudigide ate mukyakale obulamu byokiregera emyaka jaddanga nawe olabika wano mumanya neaddamu nalukola ne Palace odutuusa yimba luno ngenda ku mazzi gabo ali lweno lwenkugamba era Fugundi namugira najja neyeripa ku Kyagulanyi n'afulaawo nga yeefula ayagala ennyaani Kyagulanyi sente yazijjawo ezo zonna zaalina ali enkugambye Bobi Wine kyabugagga gwe vuma Bobi Wine ojja kuba ogaggawadde sisobola ali kyenkugamba ffe kankugambe full figure mu nsi muno nga tolanga yagambye senga Bobi yafudde ate bagenda kuyimba mwebala abaana mwebale ne full figure naafo walabire ensi ebadde yamukowadda n'abagagga bakomberera ali labayosokoleke full figure mu nsi muno n'omulalu ne bwafa sooka weewunye kwezi n'omulalu bamukaaga kyogamba kwezi mu ggwanga muno abantu abasomye amawulire full figure ye muntu nga gw'obadde owa omulimu ng'olina TV osobola omuwati omulimu ewuwo ali kyenkugamba sooka weebuuze sooka omanyeyamuwa omulimu omanyi lwaki yamuwa omulimu yamuwa mulimu kubanga baali balwanisa ono mukazi w'oyo omusajja gwe yasooka okuwasa nga Teddy ng'ono ali ku ludda lw'amakula full figure ng'ekikopo akikubiraani kaye namugamba muwaaka ali mwera kuliko omusajja gwe baasangako eyo pulogulaamu basooka kukola kaaba basatu ekisajja baakigoba nako ekyo ekisajja baakigoba nako full figure olw'omutima gw'omuki full figure ye muntu omubi w'omusanga mu kkubo n'oba okutta amata gayinza okufiira mu kaveera nga tegannaba tonaba gafuuna oli mubi naye gwe olina omutima omulungi nze nina omutima omulungi kasooka weebuuze osobola okuba nga nina omutima omubi ne mala n'omukwano emyaka 2 osooka weebuuze omuntu osobola okuba n'omuntu emyaka 2 nga mukwano tayina kubanga gwe osooka weebuuze we yatuulirawo bonna abagagga baawaana abamukozesa ne basale baali bamulabawo nga Bobi tannaba kujja ng'akyayambala obugina kyekisinza omuntu kuvuma kuvoola bantu talina muntu gwatavudde wano kyobola basiba abaana asiba abaana ye ng'amanyi tosobola kugamba muntu Bobi Wine alina famire ye kyobola wona babebekulu baawaana bakazi baabwe n'awaana yayambadde bulungi tabayisangamu ggaali tabavumangako bonna baleka mu nsi muno w'omuntu n'oba tomwagala tomugamba singa bakikubye ku mutwe ne kifa ekintu ky'okugamba omuntu okufa nze ekyo sikikkirizamu ne bwoba wankola bubi bane toyagaliza basaagala ofwe mu ebyensi bino bitumalira gwe full figure tonabafuna buzibu naye batiktok bakawalo neyeeta abapulezidenti tuno bonna talina mukwano ate kati kuno yazzeemu nankuba empya okuba bagenze owasale bagenda owasale ne bino bizonto era olaba abadde asirisawo nga yeefuula ayogera ennyo kale we bamuwadde yazzeemu kwasaba buki yasooka gatta amaloboozi kale yazzeemu kutandi kavuma Bobi Wine okyegera kyenkugamba alagenga waakola nze nawulidde omusolo osobola kugamba ogamba otya muzeeyi wawe bamukuba omutwe kati gwe bamukuba omutwe naafa gwosigale ku nsifu obwa fulufigabwo nga omusajja yakuwa n'ekyobugagga tewaliwo yali akumanyi wali otunda mayirungi na bigigi na bulega bw'abakazi na bidagala kubanga ennaku zino yatandika okweyerusaako kufe n'atandika nokiitinga ebiviiri n'atandika okufaanana ng'ekyangwe bave ku bantu abantu muyina ebyama naye tusiika buki naye nga fulufiga ddala yatundako mayirungi ate genda ku Salama Road yatundanga mayirungi yatunda mayirungi genda ku Salama Road kati fulufiga abasenga bamulabye kati ne fulufiga namulaba dda nkugambye namulaba dda twali ekyadoono nga tunoonya akalulire nga tuli naye abayo mu nsi muno ate wati muntu n'oba kaleka n'oba olidde n'oyagaliza otya omuntu okufa saba amukubye ku mutwe kale kankugambe ffenna tuliko abantu betuwagala ng'abantu naye waliwo ekintu kyoyogera nawe n'olabira nayogala naye wenzira ewange ne kutamala emirundi era bwati weyayogera amala emirundi ate nga leyo omu asaba obuyambi ani yasaba obuyambi fulufiga n'agamba nti state house eyambe tamala emirundi yafa nga naye amwekokkola ne mutabani we yafa era nga amwekokkolabanga bafuna obutakkaanya naye we yafiira naye ekyenjagala okugamba Bobi bamukubye okugulu mwade mwagala ekino yabadde mu kitanda ng'awanisa amagulu wabadde oyagala awanika amagulu muyise mukazi kino yawanisa amagulu ali mu buliri
bale ebintu bino mubijeemu akatijjo ekiwundu nga ndalabye ng'ekitono okwaya gundi ambasada Kati gwe- akawundu nga katini nnyo okutuuka kati gwe ogamba musawo anti sookoleke soko bagambye bwe kyamugye ensambya mu ddwaliro yatidde ng'ebyokwerinda bye binafu sitayiro gyonywera amazzi eyo bannange ale kati eyo yo yamala njagala okugamba wogamba amazzi oba ngaamirekerenda byogamba ebyokwerinda byo byabadde bitono ate nga gwobaddeyo byogamba ebyokwerinda byaba security yabadde ekiro twatuuse gwe tewalabye buzibu obwabaddewo ekiro mwe mubiraba mu mawulire muyina akatengo muyina akatengo kangi ekiro abantu ba Bobi Wine mwenna muli basajja weesiimu za saviyeti yekola ng'akatambaala amazzi oganywa mu sitayiro ng'amirekerenda buli kintu kyonna mwenga muli banjawulo ate kati rabayo embeera kati tayimu eno kyogamba gwe kwezi onjagala nnyo kibakisokwagala wali kwezi tonjagala kankugambe omanyi leero sokoleka kwezi nkubuulire kwezi emikwano egyaddala kwezi osobola okunnoonya ngaolina kyonjagalako naye kwezi wali okubiddeko essimu n'ogamba oli otya nafunye abayintaviyu banjogere ku ebyo nga 10 jangu oliwa naye nga obeera mu buzibu teri akola ki akuyita nze we nalabidde ku kitanda waliwo abantu abaagala Bobi ebyaddala nga olaba Ssenyonyi amwagala ebyaddala bayinza okuba obwalidde oba opposition ng'ofuna biliyoni 3 oyo omuntu aba akutaddemu mpuuga yabuddukako anti oli yamukunkumula kati era n'omuntu omulala gwe nalabye Lukwago yali ddala ayagadde Bobi Wine yazze bambi anti mukulembeze munne nedda kankubulire muganda wa abakulembeze ne bwe muba mulina obutakkaanya ekizibu bwe kiggwa mubikkako nze nno kankusese mu nsi muno nze ndabye ku bantu kati nze nayagala Waisol mufumbiro nga tebanaba namuwa byakwogera Waisol mufumbiro nga yasimattuse ekigambo nti omukulu bamukubye amasasi erabayo akomewo yeetonde Waiswa yapapye sikupapa nga nange we natuuyanye tuyoneza empitamu nga sinaba kwetegereza naye nabadde ensitayimu eyo oli asobola okunkubira essimu ne mugamba bamukubye amasasi Waiswa ate yeyabaddewo ku ssimu naye natalaba nti neryo sisasi bannange ayinza okuba yabadde aguddemu oba omanyi omuntu omutima gukuba Waiswa akyusaamu mu mbeera nedda takyusaamu nze Waiswa oyo namwagala nga ne bino ebyobufuzi tebinabakola ebyobufuzi kale namulabira ku Kyagulanyi naye kati lwali lumu kwanza omuntu oba oyagala Kyagulanyi mankulaba sikulimba kati nze ondaba gwe tomwagala okirabidde ku kyembuze simwagala ate nga kwenfiira tolina tosi Kyagulanyi kwenfiira kati nfiira kwani bwataba Kyagulanyi nkikubuuzizza ekibuuzo ekyo bwataba Kyagulanyi nfiira kwani nze omusajja yanteekako ne topi nampa ne tishaati basajja mwe neeteega ndaba amazzi onayagala kunkuulako waya neetaaga amazzi nze okungamba nti no siwagira Kyagulanyi tomwagala kati nga siwaki simwagala Waiswa oyo mulaba natuuka ne mubuuza nga Waiswa nga tanabafuukanga waali woolaba ensi weemuyaayaanira nga musanga n'olumu emuyayanira akoze Waiswa bamwagala ensi okuyaayaana okimanyire singa ogambye nti no Kyagulanyi bamuyaayaanira ekyo kyanjawulo ne Waiswa bamwagala nti alina abagoberezi Waiswa alina abagoberezi mugamba atuweereza akalango okiregedde Waiswa alina abagoberezi Waiswa olumu namwagala nakoba ebintu yali ebyabuliddewa ngagamba basada ebintu byange wabirabyeko nemugamba nedda nze naze nkubuuza nga mukwano gwo nga mwagala naye bambi n'amanye nali mwagala buki mwagazi kuba nze woba oyagala Kyagulanyi mba nkwagala naye kati waba yayogedde ekintu ekyo waba yakiwogedde Waiswa yabadde bugumu temumukwata nsobi aye tosobola kuvuluga Waiswa banange biri byabaddewo nange olaba bankubidde nanesolokooge nange nina bye nakubidde abantu nga bananga baga bamukubye essasi paka we neetuukidde ku ssimu kakati poliisi ogyogerako ki ku kikolwa kyeyakoze poliisi abamu alina weewuunye baana Abaganda balina ennyindo nga zange obalaba zaatuula ziringanga ngalabi abasajja abapoliisi abo bakola ebyo tebakozesaayo bantu ba nnyindo zino mpanvu bakozesa nnyindo nga zaffe zino zolaba enene ze balinyidde mu mulyango bawolaba ez'abafulufiga tokiraba nga boolaba bakozesa baganda bannaabo bennyini be baagala okutta Kyagulanyi gwe n'okuba munno kuba bakuwadde tayimu eyo balise muganda munno
ne bagambye mu omusajja yamukubye essasi mbusimanya mulokole ate omulokole esooka naye omusajja ekitegeeza bawayiriza wabwerere ekibanga sessasi sisasi anti kali kagundi kali denjala nze nina abaana bakwano bange babiri abakutukako emikono nga bakamukuba bati nayagala alageko akazeeyo okwefuula kino omuzira okyegeera akana kwe bakakuba olina okukakola ki okadduka mangu nga tekanatulika byebwe bagambye edi mutwe kino yadduse ekirevu kyonna nga kigenda bugenzi bweki eŋŋamba edi mutwe nosobola kugamba oba yadduse olwo gwakuuma era bannange ekyenga ngo tekimanya muzira mwalabyeko akantu katiminyaka edi mutwe naye temwebazizaako ne ku ttawo eyazze omukwano ttawo oyo kyali omuwanvu eyazze n'amukwano nakwata kyagulanyi ngedi mutwe aggyewo lebayo ffe tuli bakubi ba bikonde okasuka jjaabu olina osooka we baleete kyawe nokiwooma nozidda kali guli gwabadde nga ennyama newoogikuba okimanyi nembwa newoogikuba omukalo edduka lwakimukamawo akiri yandigudde mu kifo kyamusaagala muvole edi mutwe emisinde gyeyadduse gwosobola okwagala osinga okwagala Kyagulanyi osinga edi mutwe naye edi mutwe ayagala nnyo obulamu bwe okusinga bwakuuma nedda ssebo ekyo kidde omanyi entalo edi mutwe zeyakalwana olwa Bobi Wine nga azirwanira ku mukeeka naye omusajja yakamujja ne mu Amerika ekikaga ennaku zino yamulinyisiza ne ku nnyonyi kati yagase ne kabwatuka n'omudduka ekiri nolwoka okitwala kyonna nga kigenda omukawagulabye yadduse komanga wali ali n'akoma kati abakudda nga mukama wafudde wakiri kandikubye ye bannange kati nsooka weebuuze muli ku Bobi Wine kino biki Pasita Bugingo mwakeera mu ddwaliro nga bamukubye obuganga buno bwe twakubanga mu bibiriiti pa yewe kaabwatukalaga omusajja bamukubye amaki omusajja we tebamutta alirabayo n'agamba ebiwundu ekya Bobi mukiraba nekya Pasita ani eyo nakyo kiri mu mugongo kiri mugongo yagamba bannange kiraba naye mwakirabako oba kyali mabegeyo kino kyawonera ennaku ezi kiyinza okuba bamukuba meme ya wansi we bakuba eno meme ya wansi ne Bugingo yali meme ya wansi alaga yali alwadde ebya wansi Bugingo yekange meme ya wansi nesooka meme ya wansi yesokoka ya Bugingo kubanga we bakuba eraga bannange neyefundikira mu kwenyiga ennyo okwefundikira ebiwundu biri meme nenfuluma kali nno sooka weebuuze makula yamuwa agale nga wakwata wali kulikayo wagamba wali ekiwundu ate webakwata gwewaba kale nekya Bobi mwagambye biki ekiwundu mwakirabyeko naye kale Pasita newankubadde kyabadde kitono nnyo oyo Pasita gundi omulaba yanije Bugingo alese nga yali mugezi yali afuna enkoko n'agyensala n'agyeyiira mu mugongo omusaayi bantu bali bajagamba ddala naye gwalabako omusaayi nagenze nenvuga emmotoka ekiwundu ekiki kyali kya mukama yakireeta abalina amaaso batemwakiraba kyali kati bannange ebintu bino mubireke ate no ebya Bobi byabaddeko kamera n'ebyoliye yajja yabagoba n'abalaba nga bayimirireko newe balya capati n'akomawo n'avuga emmotoka ne bamutwala mubayire tuve mu ebyo ani yatta omusajja waabwe lipooti yakomaawo naye banne kankugambe abantu abamujja ne muvuluga Bobi Wine ne muvuluga ba edi mutwe na muvuluga lwaki tovuola edi mutwe muvuola yandibadde oli komando oli mukama wange komando akati yagase ne kamuddusa emisinde n'aleka mukama wawe mabega kyogamba gwe okuba jjaapo ogenderako sooka nodda ebbali n'olumba kati lwaki mwalabye ekya edi mutwe kyemwebaza ono omuvubuka we omuwanvu gwe bayita tawa wamukubiddeko ku simu ye n'omugamba tawa ogenda gimpa mwebaze edi mutwe yalese pulezidenti wammwe Honorable waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu anti kati pulezidenti wammwe Honorable waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tolaba bwe nkitalika mirundi ebiri kyekugamba namuleka mu katuubagiro nadduka omusajja yakamulinyisa n'ennyonyi n'agenda kale edi mutwe yakomyewo n'amukwago nawalabe nga yamusula amukute bwati mutwe yasitudde amaze kudduka singa lyabadde essasi lyalibadde limulya abasajja tobalaba ng'oli akuba essasi wakiri ne yeeteekayo bodegaadi ne yeeteekayo essasi ne likuba ye atolama ono yaze yakoze yayiyeewo nnyo omubiri tawa yeyeetaaga obwakomando oyo naye kano akatiya gaasi ne kakudde gaasi gwe baali bamukubye gwe ne bamukuba n'ofa gwe emirundi mingi muyinza okwekalakaasa ffe nga twekalakaasa dda ffe batukubira n'ono wakakobe kati nno kankugambe kati bamugezezza n'ono omuvubuka tino alinganga ono wakimeeke ani yibula
tino Ibula yalwano se Chimeketo omukwalako nga Ibula wali Ibula kyogamba kati nange wano Ibula yakakwata abantu babeko Badiya tino bakyo Ibula Kabadiya omumanyi yali akwata mu Badiya bamugasako Ibula Kabadiya yakwata bano abatamivu obubadiya obubadde manyi nti bwabubira ku bubisi tino balinayo gwe bali mu kuwaana tino akwata akabadiya akakwata ani akakwata bagenda tino abakuba mukama we Kimenge nani gwe yakakwata yakwata ono kati sikati somanyi kati musajja watu okwata mungi kati sidala oyo ne batandi mu kuteka badiya kati yanakwa waliwo n'ono obulago kati saweza kiro 3 saweza kiro 3 ne wamukwata mukwasi ku kooti n'omugamba gwe va wano ne nosi yange no kati sinsobola omusula aho we bamuwanira kino muziro singa ede mutwe okuvula ede mutwe ede mutwe yali akoze iki kati waliwo n'omulala yagala n'akwata ono Robert epolobota ono gwe bakubye oluyiru mwali nyone livaamu bamukubye lumwe linyone livaamu linyo limu nga yine kibuno ngikibuno kye kinafu kano bamukwata Kabadiya lumu yakeera kweteeka mu bigata muli bamenye obulamu ani yamukwata Kabadiya era lino Ibula Kabadiya ne bagamba tino akutte bazira abo banne manango okukwata olana oli musajja mukulu bali tebakulema omuntu gwe bakuba oluyiru lumu erinyo liribomoka zenno nga ndi mutendeke oli mutendeke naye bana muleke okuvula era nze singa nze nabaddewo nga mukulu Kyagulanyi atuukako ebyo byonna kanze wandindabye nandikubye n'essama bwenti nenzira bwenti nenzira naye Edi Mutwe nze nalabye ekirevu kiyitawo tobola Edi Mutwe mulwanyi mulungi abamu batuuse n'okugamba bafulufiga ali ampuuta ze zimumalamu tino ali ensaniya z'empula tino bino siyansa yabuluza nnyo Edi Mutwe mwana nawulidde Edi Mutwe ali ensaniya za mpuuta kino neye kino amuli wa mpuuta zimumalamu amaanyi naye Edi Mutwe yabaddewo era tiyadduse wala yabadde amanyi sasi kwe kusooka okujjawo singa eryokubiri yanvuze Edi Mutwe wadde omusanga kiteezi ku sipidi gye badde agenda olaba kati yagase sooka onywemu awo Edi Mutwe sasi liba kuvuga lyokubiri nze nkulayirira yabadde kiteezi Edi Mutwe mulwanyi n'omuzalawe yabadde yakomyewo n'asitula mukama we erabedda waali liba kuvuga eryokubiri yabadde asibira kiteezi Edi Mutwe ayagala Bobi Wine amwagala naye bambi mutiitiizi okwagala n'obutiitiizi byanjawulo Edi Mutwe mutiitiizi kali waba si mutiitiizi kali onovuka ono tawo wamukubidde kasimu n'ogamba tawo webale ogenda kumpa ennamba yimu omusirikale ddala oyo tawo ogenda kumpa ennamba yimu webazi yakoze omulimu munene ojja musindikirayo kala nja kuwa ennamba ojja mukubira omugambe webale ku lwala naye bannange nze kambagambe Edi Mutwe mukuumi mulungi ensobi emu yatutiisizza nnyo Edi Mutwe polisi yabadde egezesaamu erabe mu bantu b'owaana leero Edi Mutwe mugjeemu ku sipiidi gye yagendeddeko omusajja omukulu ayina ekirevu ekiringa ekyamwamba toyinza kugamba nti mukama omuleka liba kubanga bobu yebuze omukulu yabadde tagenda Edi Mutwe yabadde tawona Edi Mutwe mulwanyi akuuma emyaka gy'akuumidde Bobi myaka nga tagwangako obuzibu obuzibu yali tabufunanga Bobi kati obuzibu bwe yafunye kwe twalabidde naye Bobi bannange we nalabidde Bobi ye pulezidenti w'eggwanga lino banalabye Kampala yonna nga security ewange nga buli wamu waliwo bataddewo ebyokwerinda nakati era wetuviiriddeyo security buli wamu kanawe gwe bakwateko olawe waliwo ajja okukugobera nze kweza omutawa bulijjo nina ekintu wa bulijjo nina ekintu kye nalabye nze ne bankwatako ensi ewuuma nze nina ekintu kye nalabye era pulezidenti waffe ogira okyabeera ku nsi kulo mukama twakufunanga kiramu toyogera bantu baggwako kozi olina pulezidenti wa Firebase tugende mu maaso sebo bino si bya Firebase bino byakutwala ggwanga tudde muno mu sensi kuba mu byokulwana n'ofuna ababaka 5 mu 7 omusajja n'afuna ababaka 3 n'ogamba wamuwangula akalu era gwe pulezidenti adikalira bayo tukkirize Bobi ye pulezidenti w'eggwanga lino wammwe kati nze nina abantu bendaba mwabaluddewo abakulu nga nze woolaba ate mwene omanyi omuntu gwendiko wa meeya chairman Nyanza w'e Kampala awo tujja kukwatagana Firebase tosobola kugamba Lukwago Museveni aluddeko nga nawe omaze ebisanja ebi awo ku chairman Nyanza awo tujja kukwatagana kubanga nange ekyalukwago sikkanya nakyo okimanyi Lukwago ye muntu akyasinza okukaaba mu ggwanga lino buli kimu kati yagenda ekirezi n'akaabira abantu bafudde bali mu kasasiro
ogwago tumutwala oba addayo mu parliament agende naye Nyanzi Fred tumwagala ku lwa Lord Mayor kati naye bw'ogamba otya okimanyi naye amaze emyaka 2 Lukwago gimala myaka 2 ali mu byabufuzi kati kiki kyagenda okola kyatakolangako Lord Mayor muwadde nnyo akalulu kange naye sijja kamwongera ku lumu ebyerubaga tuwese maganda Semaganda wano ekawempeni nayo Juma Waswa ate waliwo ne Meya Nakabugo naye babiri be bali erubaga wano nina Semaganda Meya Nakabugo Semaganda Ronald mbe gundi toyogera natanamuli olulimi lunseeredde toyogera nga wano tulina Ronald Semaganda Juma Waswa Kawempe Fred Nyanzi Kampala naye kankugamba ababa naye Lukwago naye aswala era abo bengenda okulonda sigenda kulonda kintu okimanyi Lukwago kati yakyasinga ate okwagala ennyo entebe naye yagamba muzeeyi agende Namboozi waliwo agi musingo gyagala ati abo abaluddeyo nabo Namboozi talina baana bakulu lwaki tawandula ku mwana w'eddusu naye najja mu byobufuzi nagamba omwana wange gwe neegomba tawa nakyagadde ekibirige mayanja yaleese mutabani we yagambye nti owange nze nkaddiye mutabani wange Cosmas Kalungi jangu naye abantu bano abaludde mu byobufuzi mbatwalanga mwenge omwenge gwo buli gukoma okuva mu dduuka gutuuka ne gukatuka nga ne wogunywa nga teguba tegukyakola anywa soda ne soda bwalwayo naye ayononeka ne bano banafuzi we bali otyo munnange ebintu ebyo nze kyova olaba abasinga nzoyinza okundabanga wooli bino byenjogera ndowooza yange ekitwa noba tonjagala sikola bangi kunjagala naye gwolabira ensi enjagala nange bafune obuzibu oyinza okulaba eggwanga erigwamu omusaayi n'omanya bino byenjogera ndowooza yange si ya muntu nayina eyiyajje naye ayina eyiyo jangu ku mukutu gwa kwezi nze eno ndowooza yange ate enjagala kyenjagala tojja kindijamu nga wenja okuga njagala Bobi Wine mu mutima gwange kakati Bobi Wine bamusiibula batya sooka obuulire wabadde okyaliyo oba wabadde okudde kwebakamu abantu baali bayitiridde poliisi abadde eyitiridde obungi nga yeetala ne bamwe kaabwe gende ewaka wali ewaka tomala geetalirayo naye wano bayinza okujja ne balaba abasawo ne oyingira nga wooda evudde walala naye wo gali gabeera makaago kati mpulidde agamba nti nno obulwadde agenda butwala bweru kumujjanjaba ddala akantu ako ketaaga ogenda ebweru okumujjanjaba ate oli pulezidenti wa ggwanga Kyagulanyi agendeko ebweru bamulabe tomanyi gye bamukubye oba erimu bukwati oba ki tuyinza okumalawo n'olaba nga kookola ennaku zinatta abantu tetanansi ng'ekiwundo kye bamukubye ng'obutwawe buyina okuyita nga bakola Bob Marley bamuwa engatto ng'erimu akasumaali naye nga akakookolo kali Bobi banekambagambye mu ggwanga muno ye muntu ow'okubiri nkubuulira asooka ojjako kabaka Bobi enamba ezi 2 ku toopu tukkiriza oba gaana sijja kukkiririzaamu tukkiriza oba kola abasajja President Museveni ne bannabyabufuzi abavuganya Bobi Wine n'oba toyagala kkiriza oba toyagala oba gaana bangi bojja okuleeta wano nga bazala wa Bobi Wine tewali ayinza kumuzala wa yenamba ezi kyenjagala okubuulira toyinza kuzala wa mukulembeze ati nkugambye kyabulabe naye tumuteeke mu position ye kennyini gyasale Bobi baba bamukubye erabayo Bobi baba bamukubye gundi eyo tomanya bamukubye kaki bayinza okuba nga tageti gye bamukubye nga butwa gijjiramu bagende bakebere kansa tta abantu oyinza okwewunya okola emyezi ebyo era baguzimbye oba omwaka gumu gagamba bannange obugulu bamutomyeko okuki olwatabatafudde ebyobufuzi bye ati kyekugamba kati sooka weebuuze gogambye Edi Mutwe yatuse senga Edi Mutwe bamukubye akagundi akoleka mwatika kugulu ba pulezidenti nga mulema okuba Bobi Wine kandi kubye Edi Mutwe mulwaki oyagaliza munno anti katika okuba pulezidenti kyekisinga obukulu Edi Mutwe yabadde Edi Mutwe bali buli omu yeekanze kikyabadde kyekango omusirikale teweekanga njagala osiibule bannange njagala osiibule baganda bange ambasada wa Firebase era okwambalidde bulungi tusiimye era nze nkugamba lwojjanga wano yambala aye no gyekijase giddamu nga bwe balaba guli omukutu ne guno eziyinza okuba zifaanagana oba webula kombine otunda masuudi zona otunda kika kimu nga bbala lyantu naye oli wayambala era yewali mukutaba naye nze nno kyusa neogamba bunaku nje nandala bangekyusa ate bangamba olina botiki
buli kimu kiyina naye kyekugamba sijja mu boutique zino nzijjayo weetagisa okwambala t-shirt nzijja kyokulamu mwagala tukwate eddamu naye tosooka wewe tunula bulungi gweyogera naye embasada bannotunuulira bulungi totunula siyinza kuyisa mu maaso wekitiibwa naye embasada muki siyinza kuyisa mu maaso era eyo si nkola yange ey'okuyisaamu omuntu amaaso osiibule taata otulunanga nyibala ndabye nga toleramu nga fulufiga nebagambe naye fulufiga kifaanana kirina omutima ogwekko tekyagaliza kikazi kibiga ogamba otyo omusajja bamukube akakanula bamukube sa bamukubye ku mutwe olaba kasirye ali mu Amerika bamukuba guno omutwe ne gujjamu ekibuka abaana babatemye amagugu osobola okwagaliza munno bamukube tomanyi obusomi ate oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko bana ebifulufiga bino wadde babasasudde sente mubeeremu akatima k'obuntu mwagalize omuntu bobi kyekyobugagga gy'oli wali osiranye nsigadde embasada fire basin ateete abali ebweru w'eggwanga n'abali eggwanga bana nina omukolo gwange naye neekirala bananga abantu nagaba essimu yange n'abantu bakutawanya we nalanga 100 bw'obeera kiro mu buliri amaanyi gakububuze ni bananga abantu ebintu ebirimu omugaso tebabyagala baagala bya kisiru oli akubira essimu alema okubuuza Museveni avaako ddi banange ka 10 bakatundawa amaanyi gambuze mukazi wange abadde weeru bana enamba yange nina omukolo gwange baganda bange wansuubiza akasawo k'omuceere ninayo nsabira maama wange nina nsabira maama omwezi guno enamba yange omwezi guno gwennyini ogutandika nga ennaku z'omwezi 15 enamba yange eri 0755391667 oba ng'oli efaani wange nanange oyagala okunkwatiraku nkubira tonkubira nkumbuuza 10 kiro saawa 6 mba neebase kankugambe ebintu by'omukwano bikola nti obulaba kojja kimwe oba kyafuna nnyo ssente nabula obbaguza ssere we nagabira 10 ku mukutu guno abantu bankubira essere nga bange neefumba ebisere mbibawe banywe mbibaguze buguza balaba okuŋŋamba Museveni agenda avaako balimukubuuza 10 mukazi wange nno yabadde kadaawe yavuddeyo eyo bweru mbadde muliira ssere n'amaanyi gambulidde mu buliri akakerenda bakatundawa mbuŋŋamba kimu muganda wange ku namba gyengabye ya mukolo gwange onkwatireko nga faani wange oŋŋambe jangu ŋŋenda nga bbanga ambasada nkwagadde nkugoberedde enamba yange eri 0755 9191 ambasada fire basin 91 njimazi era 91 emirundi ebiri nenkaaga mu 7 esooka 3 5 3 0753 embasada fire nawe okwatireko ku mukolo gwange afa naye tonkubira 0753 banange emikolo gikolebwa mikwano kituufu gone oba weesobola mikwano bafaani banange munkwateko tonkubira ng'ombuuza ddala ly'amanyi ga kisajja oba mukazi nabayo ekiro omuntu oba weebase bakube emisana essaawa 6 okubye luutu emu ovudde mu luutu oyagala kuyungirawo okumbuuza tombuuza ebyo buuza ebintu ebirimu amagezi Museveni avaako abalungi abalabira ebikuto gyaffe gino Kwezi Media Group wamu ne Megatron